Ebyafaayo kintu kikulu kubanga bituyamba okumanya wa gye tuvudde, wa we tutuuse na wa gye tulaga. Nkwaniriza wano ku Buganda Ekkula mu program Yiga Oluganda nange omuweereza wo Mbawadde Shadiah. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ebyafaayo bya Bakatikkiro ba Buganda abaali babaddewo. Okusooka tugenda kutunuulira Katikkiro Sir Apollo Kaggwa. Ono yafuga wakati w'omwaka 1809 okutuuka mu mwaka 1925. Katikkiro owookubiri ye Martin Luther Nsibirwa. Ono yafugira ku Bugubi, Abaganda baamunenya okuwagira Namasole okuddamu okufumbirwa omukopi era yawalirizibwa okulekulira. Katikkiro owookusatu Samuel Wamala yali tamanyi Lungereza nga takkiririza mu nkyukakyuka yonna. Abazungu baamulwanyisa era n'aggyibwa ku ntebe. Katikkiro owookuna Martin Luther Nsibirwa yaddamu okulondebwa n'afuga kyokka era Abaganda baamulabanga ng'akolerera Abazungu naddala okwekobaana nabo okuwaayo ettaka okwazimbibwa Yunivasite y'e Makerere. Okukkakkana yattibwa bwe yali ava mu Lutikko e Namirembe okusaba. Katikkiro owookutaano Kawalya Kaggwa, mutabani wa Sir Apollo Kaggwa, yakola nnyo okuleeta enkulaakulana oluvannyuma yannyuka. Katikkiro ow'omukaaga Paul Kavuma, ono yafugira mu kiseera kizibu okuva mu mwaka gwa 1953 okutuuka mu mwaka gwa 1955. Yali Katikkiro okutuuka nga Ssekabaka Muteesa awaŋŋangusiddwa. Katikkiro ow'omusanvu Michael Kintu, ono yaliko ku mulembe gwa Ssekabaka Sir Edward Muteesa owookubiri, yakwasibwa Ddamula mu mwaka gwa 1995 nga agikuuma okutuuka mu mwaka gwa 1964. Abamumanyi bamwogerako ng'omusajja eyali tamala gekkiriranya. Katikkiro ow'omunaana ye Joash Sibakyalwawo Mayanja Nkanji. Ono yakwasibwa Ddamula mu mwaka gwa 1964 era Obote bwe yawaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa owookubiri mu mwaka gwa 1966 yagitereka okutuusa mu mwaka gwa 1993 bwe yamuggyaayo n'amuzza ewa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ng'afuuse Kabaka. Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere, ono yakwasibwa Ddamula mu mwaka gwa 1993. Yakola nnyo okuzzaawo omusingi gw'Obwakabaka, amagombolola n'amasaza gonna. Katikkiro ow'ekkumi ye Dan Muliika. Ono yafugira akabanga katono, yamala n'Eddamula omwaka gumu gwokka okuva lwe yagikwasibwa mu January w'omwaka gwa 2006. Katikkiro owa-11 ye Engineer JB Walusimbi. Ono yakwasibwa Ddamula mu Desemba wa 2008. Akoze nnyo okunyweza oba yakola nnyo okunyweza obumu mu Buganda era Ddamula yamuzzaayo mu Meeyi w'omwaka 2013. Ebyo bye bibadde ebyokuyiga byaffe eby'olunaku olwaleero. Sigala nga weekuumidde ku mukutu agundegunde omuteregga.